Ajja, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam warahmatullahi. Ugambo kyaje ati? Alhamdulillah ndi bulungi. Bande webale kuuma mutindo nkwebaza. Ngukumye kiri kitya? Amaanyi mangi. Amasanyalaze mayitire. Webale kusima nze mama mutindo. Bwe mumpita. Okikoze otya okumaintaininga beauty y'obwoti black? Kweyagala. Self love kyekisooka mu byonna eddala nebigoberera naye omuntu obeeraawo nga teweyagala okwekkiririzaamu kutono ne bwe weemetta nno ekizigo tekinoga mukulu kigaano yingira so kubanga bakukonvinsinga kusobola okubeera nga okwatamuko mu kizigo somewhere somehow. Ne ba clients bayitirivu nnyo naye nze ng'omuntu ndowooza wano Katonda yagenda okunteeka wano ng'alaba kyekyo gw'olaba otya bw'okiraba otya so nange nzikiririza mu ekyo Katonda kiyampa bwe neetunula bwe nti mundabirwamu ndaba nga kyekyo wanjinyabo nga kyekyo toyinayo yaddeyo n'akantu akakugamba nti oba munnaye kangende nkwateko mu kizigo njirukemu tewali ate kakati nze kennyini bwe neetunulira mundabirwamu ndaba nga kyekyo kiriya ate n'omukulu najja naŋŋamba bannange n'agampita gonna sweet baby love mata olimba kyokale bakyakakuyita kinkutidde neŋŋamba ekitegeeza wano wende kika teri kuvaawo ate nveewo ate we bakuwanira oveewo leka nze munnange ajati omwami wa kyakuyitaga amannya agawaanawaana nze omwami wange bw'aba anyiize lwampita maama erinnya ly'omwana wange awumanya munyiivu yes n'obaako engeri gy'omumbawumba omuzza akuyitaga awummanya nti olaba mpise maama manya munyiivu ye passcode wangi kyekyo era ndwawo kiwulira nti nga mpise nti oba maama Serena oba maama ndwawo kiwulira tulwawo okunyiiga anti ebiseera ebisinga muno omukyala bw'akaddiwa oba obaze omukyala bw'akaba akaddi as in age amanya gakyukamu naba nga takyakuyita baby takyakuyita sweet ebintu weebityo ati fekati alhamdulillah tetunatuukawo tuli okke nga bwe kiri amanya okuva mwatandikira wakakutira geego era lwe ndiwulira nga lipitibwa kumukumu nja kumanya nti waliwo ekiri omwami w'omunyiiza once in a while munyiiza oluusi aba ayagala nsigale waka ate nga njagala genda kukola ebintu bwebityo ajati Sophie atutunuulire ku kyokubeera nti oli mukyala oludde mu bufumbo nno omwami agamba ki mulungi alhamdulillah omuntu omubuuza obufumbo omutunuulira n'omanya ali atya ansa zonna ozitunuulira butunuulizi ku muntu zonna n'ozifuna ali atya omukulu mulungi alhamdulillah talina ttabi ne lwaki tobeera naye tutambulako naye ng'era omukyala ayagala omusajja we omukyala ayagala omusajja we akola ate simutambulamuko naye wansi nawe anyway I just anti wa anyway oba kadina oba kaki netubayita netubagamba anti era mune tuba tubalaba kamera zaffe zibeerayo ekitegeera oyo si Sophie Nantongo omwami wange wange si wammwe si wammwe wange tuleke olugezigezi so tekineetagisa kuteekayo ekifaananyi kibannange leero mutulaba bannange munnange nze oyo si yenze akajanja katususse it's okay bwe mba bwe mwagala naye nze niwe ofunamu obudde bwe like nemutambulako ng'abaagalana nzikubuulira what are these music in any form either kumuyimba oba kumuwuliriza that's why ngambye music as a hobby the second hobby that I have is being with my man. It's a hobby it's a hobby katugumanyi hobby oyinza okugamba nti hobby naye tobeera nayo ati tumumanyi yadde kale yo hobby it's your man tukitwale kuba oli musajja tumanyi musajja mutendesi wa mupiira ebyo togendayo tulina ttiimu gyowagira definitely na ttiimu gyempagira noba tubeera ku mupiira tuba tuli ku mupiira wana Uganda munnange wana Uganda byansobera omwami wange gy'abaako kinga gyempagira nze mba number 1 fan kubanga akati nawagira nti eri nga akookinga eno so ako nenkaleka bwentyo eri bwetufulumamu wano ndi waaseno oli waaseno kaba naye temukyafuga mugenda kucelebrating okumala omwezi gumu ekitegeeza n'erinnya lyange walitegedde weekend
nzijukizaamuuko Sophie Rice. Declan Sophie Rice. Toteekako Declan. Sophie Rice. Sophie Rice. Till further notice. Kati mame Sophie. Bwe mulina ebintu bye muwakanyamu banga olina byomuwakanyamu by'omupiira. Olina womuwakanyamu. Most especially wano mu ttiimu ye gya. Yes, sometimes. Ngaki. Nemugana naye omwana oyo gwe watadde mu windi nedda. Buli amusanga amuggyako omupiira. Yagamba naye abadde akola bulungi mu training. Ngandaba munnange omwana akola amajaani batukube eggoolo. Leka munnange. N'omuwamu ku advice ng'omukyala. Even predict. Naye na predicting ne musinga. Okakasa. Nangamba naye kati oli coach kyova bagamba bw'olwa n'omuntu mufaanagana. Okay, kati mwafuuka ba Luganda mweyengeriemu. Ndowooza. Abanoono. Omupiira gwa wano ogutegera bulungi nnyo n'ogwe Bungereza. Bulungi nnyo, ogwa wano ngugoberera bukwakku. Bukwakku. Okay. Yeah. Era kati essaawa eno ttiimu gye mpagira because kati ali ku national team. Yes. Kati nasalawo nondewo. Nze ndi wa Kitala. Oli wa Kitala? Kitala. Ndi awo Kitala ne Vipers. Ate ye? Ndi awo. Aye wa national team. Kati timu zonna abaaziwagira. Mami Sophie, studio gye bawa abayimbi eri ku ki? It is on, it is open. Buli lunaku tuwandika abaana baagala okutandika okuyimba. Omanyi studio eyo eriwo okuwa mwana ayagala okuyimba. Omwana oyo alina ekitone, si kuyimba kwokka. Tulina abakubi b'ebivuga, tulina abawandiisi b'ennyimba naye nga ye tasobola eddala eryo erisooka studio eyo lye providing. So essaawa eno tulina audio studio weri oli ajja ne yeewandiisa ne tukubulira ddi lw'oyimba ne tukufunira producer akujaamu n'oyimba. So it's free of charge okubanga free of charge. It's free of charge. Ojja ne weewandiisa ne nnangamuntu yo and then we let you know when to record. Okay. So for now waliwo ekiraga nti mwina gundi eraga nti there is something ekigenda mu maaso okubeera. It is open even as sawa kati meka. Tunatera okuggalawo. It is open okubeera ddala ku ssaawa 2 paka ssaawa 11 tubeera open. Okay. Oyo Ajati Sophie Nantongo nga bamukimanyi nti ennaku z'omwezi nga 2 tuli ku Serena Hotel tugenda batucelebratinga endongo agikubye ebyaddala era y'omu ku bayimbi abayina music aliwo abantu emyoyo omuntu eyandibadde ayagala okubanga awuliriza music ono jangu owulirize music agenda okubanga akuli omwoyo twamukwanirako kwegamba bingi nnyo so gwe jangu onyumirwe endongo onyumirwe tumucelebrating. This is her right time naye mbakoledde nnyo mwandinsasulde okakasa. Gwe buli lw'okwana n'ojjayo akayimba kange buli lw'akunyiziza n'omuweereza akayimba kange olina okunsasula ibula nkukoledde nnyo luli nakulaba na mulala nakati nkulabye ngenda kujjamu inbox ngenda kujjamu inbox olina okunsasula kakati atwawulira bwe tuli ku stage twawulirako oli muntu mukyala mulimi ani yabikugamba twawulirako nti oli mukyala mulimi munoonyereza nnyo nammwe oli mulimi oli faama ndi faama of that too kyeki byonna kyoyagala kyoba omusajja weyame faama no yes kikyo kimanyikidde siri mupya mukyo ndudde nga ndi mukyala mulimi. Oli mukyala mulimi okakasa kikutwalira ebbanga ki kiba kizibu ndudde nga ndi mukyala mulimi si kipya. I don't think n'abantu bawulira kipya ndi mukyala mulimi. Bigenda bitya? Byera bwe bityo bitambula just like any other business. Byofuna obudde n'ogenda eko munaye ate oyo beera otya omulimi nga tulina kano asindika busindisi sente asindika busindisi bikola tobeera mulimi awo teweeyita mulimi. Omulimi olina okugenda n'otunuulira ekikolo kyo n'okitunuulira nekiri n'okitunuulira naawe n'okiraga ku mukwano n'okiraga ku mukwano awo kibala kigamba ya mamaze. Bafaani bo bakowoole ennaku z'omwezi nga ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokutaano nina show ku Serena Hotel Sophie Nantongo live in concert basabo ne banyabo mbakowoola mu bitiibwa ebiyitirivu nsaba mujje tu celebrating olugendo lwange luno kandi wamu nammwe kubanga mwe munfudde kindi sijja kunyumirwa nnyo ku celebratinga nga sirina mmwe. I am Sophie Nantongo because of you. Mbalinze mu bitiibwa nga 2 omwezi ogwokutaano
ku Serena Hotel. Insha Allah bannenge ennaku z'omwezi nga 2 nange nyongera obakola mujje tu celebrating Hajjati Sophie Nantongo. Wavayo nowanika show. Omuntu yandeebuuza wayi Serena. Oli musomesa nga bw'ogambye. Yes. Abantu bayigidde mu music wo. Kino kiraga ki eri abaana bano abajja obuzzi, especially bano abaana abajja obuzzi. Do you think nti balina bye babayigiddeko mmwe nga abasomesa? First of all, nja kutandikira wo segment. Do you think batuyigiddeko? Definitely. Tukoze kitusobola okulaga abaana bonna abajja oba okulaga ensi nti n'omukyala asobola okuyimba, n'omukyala asobola okubeera mu music industry ate n'abeera w'amaanyi, not just kubeeramu, n'abeera w'amaanyi. Nze ntambudde olugendo luno nsukka mu myaka 15 nga nnyimba. So kiraga ky'abaana abato nti kisoboka kubanga guno gwafuuka mulimu. Sinzi oyo ali mu ndongo nti ndimu just bw'oba oyogera ku bakyala bataano abayimiridde mu music industry. Sophie Nantongo tabulamu. So nankuzeemu ekibuuzo ekyo. Definitely tulaze eggwanga nti kisobokera ddala abantu okusigala nga bakwagala, abantu okusigala nga bakuwuliriza okumala ebbanga eggwanvu nga basinziira ku biki by'obawa weeyisa otya, okitegeera. Staying true to yourself ye number 1 point mu kintu kino. Of course ojja oyiga ebimu bikuchallenginga naye lwe lugendo kubanga nange ntambudde olugendo luno ate nkyalutambula. Simanyi kiki ngenda kusanga mu maaso awo naye nsigala ndi true to myself nti ne bwe nfuna ka challenge nkafiiringa era ne kanyeenya naye nteeka okusigala nga nyimiridde. Yes. Okay. Era bwe tutunuulira nga bw'oli nti essaawa zino olabika bulungi, oli mukyala alabika obulungi. Ebiseera ebisinga omuyimbi okuvayo n'ategeka concert nga talina luyimba lutambula awo, ebiseera ebisinga kiba kizibu nti naga avuddeyo ategese tolina luyimba lutambula, okimakinze otya? You see concerts zitegekebwa okusinziira ku ki. Bw'oba otegese concert ku lw'oluyimba lw'olupya era abantu bajja kumanya nti ono atuyita lwa luyimba luno, which is not the case with me. Nze nga bwe ggambye ndudde mu industry ate olugendo ndutambudde ate nnina content right from day one. Okuva bwe nnafuuka Sophie Nantongo abantu bwe baagala owulira content mwina mwaka ku mwaka. Bwe ntandika okuyimba bw'ogamba nti nkooye okako nyinza n'okayima n'ogamba naako kaali kako. I'm that kind of person. So content mulina naye concert kikuddamu tizitegekebwa okusinziira gwategese ekigendererwa kyo kiri ki. Nze ngezaako kujjukiza abantu lugendo lwange lwentambudde nalwo naye singa nabadde njagala nti kandukola olw'oluyimba olupya era kyenandikoze nti banaye mujje maybe we launch this new song nemba wa mu concert. But for me it's not the case. Njagala kusanyukiramu n'abantu bange bentambudde nabo olugendo lwange. Bw'otunulamu mu nnyimba zo zonna enkadde luyimba kiri otuna noga luno lwo otuufu luno lwo nalukuba kati naawo nange we nina challenge. Olimba? Sikulimba. Should I start mentioning? Naawe ojja kulaba nga okati ŋŋambe luliwa amaggwa ku mmeeme. Nina amaggwa ku mmeeme. Wansumulula. First born. Omutindo. Ekisanja. Binyuma nga kati nkugambe luliwa. Waliyo love soup. Actually, let me tell you something. Actually, let me tell you something. Mu nnyimba zo zonna oluyimba lw'oyimba ne mpulira nga mbutuufu. Wansumulula. Kakati naawe kennyina nina amaggwa ku mmeeme. Kakati tondako lumu twagala lumu. Lumu. It's nange kizibu.